CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sija danger tukuba ntukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwokutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukuba netukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko eno Mongolia style tokola era nosubwa eno nyumba yerumbye motoka nenzira munenfa muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate holindeta sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN Momo Operation Wealth Creation Nature Creates Ventures Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna Pepsi BBS ne MTN Chabasa fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema Wadenga 5-6 ezinza okulemesa okussa mu nkola kw'endagaano Trump and team bino babadde tebabiraba. Ekibuzo obuzza kikulu. Ekimu ku ntero gamba oluusi wemba njogera ne bannamawulire abamu nti oluusi amawulire sigendera nnyo ku mawulire gaago ndi yagambye. Oluusi amawulire kyekyo oli kyatagamba. Era n'omukulembeze omutabaganya osobola okuwulira abantu nga balumangana nogamba nti ne bombi bano balumangana ng'olaba ensonga zibateeka ku mmeeza ng'olaba zonyanga okukola ki okugonjoola kati ng'olina okutta ebigere ne weebuuza biki bye batayogera byombi ati okwogera kati ekyo oluusi kibaawo kisobola okuzanya abatabaganya naddala abatabaganya nga tebamanyi byafaayo. Omanyi mukulu mpinga tuli ku mulembe nga abantu bakwata obukulembeze nga tebamanyi byafaayo bya bintu bye balimu. Trump ye watali kuwannaanya kubanga alina mwannyina yamulumirizaako nti bamutulyanga butuliza ebigezo. Mary Trump yalumiriza Trump nigwe bakutulyanga butuliza ebigezo. Ne Trump mu kisanja kye ekyasooka yafuna abasajja nga bagundiivu ng'ebintu bye bakola babitegeera nga bamanya ensi Amerika gyevudde. Mu kisanja ekyokubiri Trump abantu bonna bamwetoolodde abasinga. Kanko ekyokulabirako omusajja nga Steve Witkoff ku lutalo lwa Ukraine yakkiriza nti amazima ebyafaayo bya Ukraine ne Russia tabimanyi. N'agamba mbu n'ennaku zino ndaba nnyo documentary za Netflix ogezaako okulaba nti mbisanga. Ali mu kuyiga ne teyabisoma. Kati omuntu ng'oyo nga ye special envoy wo mu Middle East kuba Steve Witkoff yali musajja muguzi w'amayumba babayita ba real estate, mutunzi wa ttaka, buloka w'amayumba, mukwano gwa Trump namuga akwatirawo. Waliwo oli gwe yaweebwa defense secretary Pete Hegseth Trump yennyini yayogera nga tanamwana ba defense secretary ti omusajja oyo namusanga eyo nasanga omusajja omanyi munnamagye ng'alina enfaanana eringa bazanyi ba firimu byagwa muwadde ba defense secretary. Era naku zino ali mu kattu ebintu byakola biri awo tebitegerekeka. Kati oluusi ojjukira wali ne Dr. Kazibwe ono yali Sarah Palin eyali agenda okumyuka McCain. Oyo Sarah Palin ng'amanyi nti Africa liri awo ggwanga lyonna ggwanga limu liri awo. It's one big country. Abazungu gye balinga bo balowooza nti Africa oluva booti ku nnyonyi otandika kudduka ng'empologoma egenda kulya enjovu eyagala kusotta ne n'omusanga yakutte ekifo ekikulu ng'ebintu byageza okutabaganya ng'abantu bagenda okusisinkanya nga tamanyi byafaayo byabwe. So nga mukulu mpinga singa obeera omanyi ensonga osobola okugamba oli nekyabadde toyogera n'omuga nti nolwa kino tokyogera kubanga nsonga nkulu mwene ki enkayana mwenna muli mugiyita mabbali. Era waliwo bennabadde nababadde badiscussing nga nebagamba nti kubanga buli president yali mu kusayininga ey'endagaano yayogera buli omu. William Ruto yayogera,
Ndayishimiye yayogera oli Joraronko oyangola yayogera Shikedi Kagame kannabe nale nawo ne bagamba nti kyatukoze bubi wafu obutabaayo oyo yandikutte omuzinda lwe yandyogedde alaali abala bonna abadde beeyisaako kubanga omanyi Kagame ye mugezi Kagame musajja mubazi wa byanfuna kiba newe wabeera ebibuuzibuuzi ebitabeerayo mwe mukayane eno simanya mukwano gwabe ku bujju yali akayane n'abazungu nga yagala sente zaabwe era yaddawo n'awana Trump n'agamba Mr President era n'endagaano kasite n'agaana okukola fa bajja okwevunaana kwega ali mu kisika ali mu kisika Trump eriyo naye ono nga bwe mumanyi yalenze okuddawo n'agamba kakati mmwe abeeyo muli awo ensi yabaleka ensi erimbirala nnyo muli awo muli mu kwerumaluma mu Bahutu Batuusi biki yali asobola kikubawo kubanga ye ebbanga lyamaze nga era oyinza mwagale muwalane naye amazima bw'omuwulira nga ayogera ne bayogera ku nsonga za Uganda buli kitundu bw'akyogerako akyogerako ng'akimanyi lwakiri akinoonyereza kati buli lw'osanga abakulembeze nga boogera ku kintu naye nga balinga abatakyekakasa oba nga bakitya okikubawo tebasobola kugonjoola nsonga kati kyekitawaanya amawanga ngaago era Rwanda kankuwa ekyokulabirako Rwanda olaba kyendi mu kwogera wano mukulu mpinga Rwanda kimenya mateeka okwogera ng'olifaalinga nti gundi Mutusi nti gundi Muhutu naye muligonjoola mutya ensonga yammwe bwe muba bakiyita taking the bull by the horns ekintu bw'oba temukitunudde mu face bwe muti ne mugamba nti kino ekizibu wekirimu diiru amawanga ffe ebitutawaanya amawanga nga gano sige gasooka okufuna ebisomooza ng'ebyo bw'ogende Lebanoni bo baamala okukayana ne bakkaanya nti pulezidenti abeera Maronite Christian prime minister abeera musiraamu Musuni speaker abeera musiraamu Shia kubanga zenjawukana ze balina tebagenda kidduka mu kifo ky'okuddawo twekwekekweke tukanye kakati ffe ba Maronite Christian amazima tetuli bangi mwe muneegattanga ng'abasiraamu liseera mujjanga kuba mutufuga naffe kino ekifo mukitulekere era y'engeri gye bakkaanya va ku bino Israel byajja ne batawaanya naye engeri gye bakkaanya mu mirembe era kibatambuza era nabo bazanyiramu ebyofuzi kubanga president bw'abeera nti alina kubeera Maronite Christian tekitegeeza nti abakristu batuule ne beeronda alondebwa palamenti yonna omuli ba Maronite Christian omuli Bashiya n'Abasuni kitegeeza abakristu ng'abakristu community ebeera erina gwekola ki gwereese ne n'Abasuni n'Abashiya babeera ne gwe bawagira nga naye mu Maronite nakwo kubeerako okusika omuguwa naye nga yenteekateeka gye mwakola ki gye mwakkaanya kakati bo bano ate ensonga enkulu bazidduka baleeta busongasonga naye ng'ensonga yennyini ebalumaŋŋanya eryoke babeeze ku DRC nga gye beesanga gye beekubira ate yo tekola ki tebagitadde ku mmeeza teyogerwako kati okusoomooza kw'amaanyi bw'otunulira amawanga gano gombi biki bye tuyinza obutabuusa maaso oba bye tutayinza kubuusa maaso kati byotayinza kubuusa maaso amawanga kubanga abatadde omukono ku ndagaano yabadde DRC the Democratic Republic of Congo ffe twakulya bali bagiyita Zaire twawonya ebyayinza okubeera eyo nga myaka gyange naga nti DRC byeniki gye twali tumanyi nga Zaire ne Rwanda kakati singa okwata Rwanda n'ogiteeka ne DRC n'otandika okukola comparison okugeraageranya oyinza n'okwewonya okubeera nti no balina enkaayana kubanga omu alabika nga ali wala nnyo n'omulala ono alumye ono omutwe weewunya ne bujja atandika okujja embava omulumya omutwe ekyokulabirako bwe bagenda nti otandika okugeraageranya size Rwanda wa square kilometers 2,634 DRC wa square kilometers 2,000,000 3,486 kitegeeza DRC ayingira mu Rwanda
DRC akubisaamu Rwanda emirundi nga 10 osobola okukwata mu Rwanda okumalayo DRC okwata mu Rwanda 10 okujja mu DRC kumpi ate n'ofisa nawo okitegeera obulungi fe Uganda tuli mu 240 something square kilometers DRC zefisa ngo jeko milioni 2 square kilometers Uganda tetwenkana mitwala 3 mwene jizibeera zisigadde ezibeera efisi zaawo bwe unene wa DRC ne Rwanda entono kuba Rwanda ate yingira mu Uganda emirundi 10 washiraba di Rwanda yingira mu Uganda emirundi 10 Buganda ne Karamoja sub-region zinzo kuba zisinga Rwanda obunene ne Rwanda entono bwetu erumya DRC enene bwetu omutwe nga balina gitabaganya nayo bova kwekyo nogenda mbungi bw'abantu Rwanda ina abantu obukadde 13 mu emitwalo 95 mu 14 DRC ina abantu obukadde 13 mu emitwalo 19 DRC kwata kyakusatu mu bantu obungi mu Africa ng'obudde ku Nigeria ne Ethiopia bamba gitereka ku bamba gitwalanga yakuna nga bagamba Egypt egisinga abantu abangi nekitegeeza nti abantu abali mu Rwanda bagenda mu DRC kumpi era emirundi 10 of course awo kitegeeza nti buli square kilometer osangamu abantu bangi Rwanda kuba Rwanda olwokuba katono buli bbanga bwebeera studio eno abantu balina kwefuutiika mu bwefuutiisi kubanga kagwanga batono nate bo abantu balina bwosigeraganya ku bugazi bw'ettaka ate abantu baki bangi kakati n'ogenda ku byenfuna Rwanda mu 2023 yatunda obuntu wabweru w'eggwanga akawumbi kamu n'obutuntundu 35 obwa dola nekwata 151 mawanga agatunda ebintu ebingi wabweru w'eggwanga bogeragera DRC mbyenfuna yatunda obumbi 2 n'obutuntundu 7 kitegeeza kumpi ekubisaamu Rwanda emirundi nga 2 bintu byetunda wabweru w'eggwanga lyayo kitegeeza n'ebyenfuna era yo Rwanda bintu byatunda wabweru ekwata ekifo kya 79 mu nsi yonna kitegeeza nti ebyenfuna eri wala nnyo bogenda ku kye bayita balance of trade deficit byotunze wabweru nawe nebyoguze byoyingiza Rwanda yalina trade deficit nti yo bagibanja bubanja byeyingiza yayingiza bingi okusinga byatunda ki ebweru nti byali bagibanja obukadde 3.5 obutundu 5.7 million dollars songa yo Congo emaze kisange ina trade deficit ina trade surplus yo byetunda wabweru bisinga byeyingiza era wabweru yalina balance ya akawumbi kamu n'obutundu 80 obwa dola enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sirya danger tukubale tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya mu Israeli tukubale tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era noswa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abachara mujja tukole enkuka duro downstairs sizakuno sambate olindeka sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne operation wife creation ne MTN Chabasa fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema
sabula bingo ofune kagwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo sabula bingo wano ku Chabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gwateekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo sabula bingo ku Chabasa fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu sabula bingo wano ku Chabasa fama.